ng'amanyi kyali mukola. Nze omuntu gwe balowooza ndi nyina kubeera eyo nga mpeereza ku bizimbe nga poota nga kinene nnyo nvuga boda oba ki, okubanga olwaleero nsobola okutuula ku high table n'abalangira kyamaanyi tekukitwala ng'ekyokusaala. Ate it's not about me, it is for the right change. It is for the right change. Kubanga nze nyina abantu bangi ndowooza eyo bempa essuubi kyemmanyi nga kanti bakenzo yasobola okutuukawo nange nsobola. Ng'oluusi bandiweddemu essuubi ne n'agamba nange nsobola. And one day one time bagenda kukikola basingene ku nze. I believe. Webiseera ebisinga okutulaba bakikoze ekirowooza tekisoboka. Okitegeera? Nesikerangako ku makya. Nze siri politician. Era temunsuubira okwesimbawo ewantu wonna. Ekyo temukisuubira. Nze siri politician naye nagezaako okudda ku ground nyambe ku bannange kubanga charity begins at home. East or west, home is the best. Ate n'empungu terya bire. Yonna gye ntambulidde wabadde walungi Mukama yeebale, naye wano wewaffe kinkakatako okuddeeka nteekewo impact. So nalaba ng'omulimu gwaffe guggwawo nga stage naye kwe tubadde tusigadde nga tuliamu nayo bagiyingiddemu. Osasula kanso, n'osasula simanyirosi, n'osumanya nema, n'osasula simanyati, n'osasula DPC simanyi waati. At the end of the day or end of the show, ng'olina osasula yala 18% VAT. That is triple whatever taxation. Awo nawone nga tewakyaliwo kantu n'aka kavaawo. Tetufuna kusendeza CMO wadde, tetufuna kusendeza CRBT wadde, naye ndaba ng'omuyimbi agenda kunnyikira obwavu. Nga nnyina okuvaayo ne bannange nga bwe twakalagana ne Shiba ne Bapalaso n'abayimbi bonna ne twekwatamu twekolemu ekitole so that tugende tukomplaininga gyonna gye tulina okomplaininga tubeeko akatuddizibwa ku lw'obulungi bw'omulimu gwaffe n'ensi yaffe. Omulimu guno gw'okuyimba gwe mulaba mulimu gw'amaanyi oba creative in general. Ng'ogyeko abantu ba agriculture abalimi ne kuddako abo ba construction abazimbi abaddako awo which is a creative sector. We contribute almost 15% on the GDP. Tuwagira abantu abasinga okusasula omusolo mu ggwanga. Aba telecoms tuba supportinga ne data CRBTs n'ebirala. Aba breweries teri muntu anywa nga tazina. Biseera ebisinga abanywa bokalaki bwe bakikalamuko. Naye ng'ate we are not considered anywhere nga teri atulowoozaako. Ebbanga lyonna abantu ebintu bino babibaddemu naye nga byakuyomba buyombi nga buli omu avaayo ayomba buyombi, buli omu ayogera bingi, buli omu akola atya. Kati nze ngamba no, ekizibu kino kye tulina osooka ne tumanya ekizibu then ne tunoonya solution. Kwe kusalawo nkuŋŋaanye bannange tutuule tutandika okutema empenda. How can we bargain n'abantu abo bwe tulowooza bwe tulina obagaininga nabo tubalage concern eno. Neebaza nnyo mikwano gyange mwenna abayimbi abasobola okuvaayo ne musitukiramu kino ekintu n'omutima ogwo balesaba mbakubireko mwenna. Wabaddewo oba nakati wakyaliwo politics mungi okusobola okutiisatiisa abayimbi baleme kubeera kimu, kubanga bwe banaabeera kimu bayinza okuba nga tebali ki nga tebajja kutegeererwa oba togenda bategeera baba batandisa okwetegeera balina power bagaininga. Naye nga tetuli wano ku lwa bubi, tetwagala kulwanyisa muntu yenna, tetwagala kuleeta damage yonna, twagala gatta ku nsi yaffe nga tukulaakulanya bannabitone kubanga bakontributinga kinene. Okisegeera temuli mu mbeera yonna, temuli mu kusimanya ate ono wa kibiina ki, oli wa kibiina ki, simanyi akola biki, kubanga tulina bannabitone bangi nga ne politics tebalina kye bamumanyiiko. Ngera tamanyi na wabitandikira, tamanyi na ajuinga, tamanyi na bwe bitambula. Kati ate oyo ye ani amukiikiridde. So kiba kitegeeza tulina okuvaayo tuteekewo ground esobola okufevalinga ffenna. Si bwe kiri? Naye nga tetusobola giteekawo nga tetubagaininze. Bantu ne batandika obiteekamu embeera ey'enjawulo, ne babyogerera bino, ne babyogerera biri. Teri muntu yenna gwe tusobola kusaba kintu kyonna kitukwatako nga si gavumenti. Kuba gavumenti yetwala eggwanga lino. Gye tusobola okutuula nayo ne tugigamba
lwaki kino kingi, lwaki kino tetukirina, lwaki kubanga bwe bakola policy ate gwe otugamba tetugendayo, kitegeeza oba totwagala. Si bwe kiri? Tebiriimu gamba bw'ate era ebbanga lyemuzze wano okujjamu session terulina lunaku lwekale tubagambye nti muwagire gundi oba mwagale gundi oba mukole ki, buli omu alina choice ye. Mu Uganda wano baatongoza gwali mwaka ki buli muntu okuwagira ekibiina kyayagala alaganaga, gwali mwaka ki 95 ne bagamba nti buli muntu akkirizibwa okukola ki. So naye ate webanga waliwo embeera eyo we can agree to disagree, buli muntu netujja tukuŋŋaanya netukulaakulanya eggwanga then gwe n'ogenda n'okola byokola ki. Embeera kati yavaawo, abantu bakambwe, buli omu avuma buvi munne onayo, tekyali muntu asobola na kutuula na munne ne bagiwinga points nti kino okiraba otya, ogenda oli nga bagiyita gaali ennaku zino ngaoli akuyisaamu eggamba. Naye awo twatuukawo tutya? Kitegeeza Uganda tugyerabidde, tuli mu confronting selfish interest. Omuntu bw'obeera ng'oyomba buyombi toyina kintu kyonna kyoyinza kuteesa nekiwulirwa. Bane walukaga yayimba n'agamba nti n'oluyimba lw'oyimba ng'omaze okutaama ekizibu n'olw'okuwooma, you cannot oyomba olekanira waggulu oba ogenda kuteesa ki. Si bwe kiri? Nze okukeera ku makya n'embeera nga mpagira Museveni si kibi, banange kibi si kibi. Usegeera naawe okkirizibwa okwogera gwokola ki gw'oyagala. Naye nze okusinzira ebintu bwe ndaba bitambula nyina etteeka erinzikiriza okulanga gwe mpagira. Ate kati naddala bwe kyatuusemu okuba nti naffe abaana b'abanaku atusembeza n'agamba kale nammwe mujje tuwulire, kati ate mwagala nnyo, kati ate nkola ki? Naye ekyo kyange gwamanye naawe bw'okola ki gw'olowooza. Ebintu bino muleme kuyanzase ebintu bino tuleme kubimixinga. Naye yonna gye tutambulira ng'abavubuka toyomba buyombi, kubanga abantu awulisale singa abali ku ludda oluvuganya nabo balina points zaabwe ate entuufu, era bwe baba bagiwinga olaba nga balina points entuufu. Naffe olumu ze tulaba, naye eddoboozi olirese liri waggulu, oyagala kulwana n'abantu, abantu bawemula, abalala bakola biki, teri agenda kuwuliriza. Si bwe kiri? Tetwakakkana ng'abayimbi netugamba katugende tuteese ne gavumenti, maybe bwe naabeegaana awo tunaasala eggezi. Naye bwe twatuula nayo neewulira ne batuwa obudde ne tutambula, tewaliwo sitaani yenna bannange. Si bwe kiri? Si bwe kiri? Tewaliwo tabbu yonna, tewaliwo mutawaana, ne batuwuliriza ne batandika okuba nga basumula kimu ku kimu, kubanga tuzze nga tuli hambo, nga tuli kaamu, si byakulwana, si byakuyombagana. Abantu abo batuwuliriza, era wenjogerera President Museveni yansembeza nanteeka ku high table nsobole okudiscussingira creatives esobole okuba nga bafuna byonna biranga aba movie, ab'obutabo, aba music, basobole okuba nga eddoboozi lyabwe likolwa ki. Singa twali tuyomba buyombi byandituuseewo. Badde nsaba kano akakodyo ffe ketukozesezza, nammwe mu kategole zammwe eyo yonna gye mukolera mukakozese, bye mwagala bijja kufunika, bijja kusoboka. Naye ebintu by'okwewemula, buli omu awemule munne, tebigenda kukola, kubanga en Africa ffe tuli bantu bansonyi. Omuntu ajja kutya okuddamu naye ng'ataakoze eki ng'akubuuse. So ebyokwewemula, ebyokwekola biki tubiveeko, tubeere ba intellectual. Ng'ovaayo n'oteeka point yo ku ttebo, buli muntu n'akola ki. Amaloboozi gammwe olumu malungi nnyo ne gagana owulirwa lwa nsonga mugaleeta muleekaanira waggulu. So nze ng'omuntu nsaba buli muntu yenna aliwa anansangira President Museveni eyo omuneebalize okubanga ne geto yagijjukidde. Sigenda kubalyamuluku, nze ngenda kwogera ekyo kye nnina okwogera ew'omukulembeze, tusobole okuba nga buli kitwagala tukola ki nga tukifuna. Nze nkimanyi kijja kusoboka kuba bikoze eki bisobose. Ffe twesiba ku copyright no, naye we mbabuulira amazima tuyinza okuyingira Christmas nga kyekirabo kye bawadde ba creative. Copyright no kuba wenjogera omukulembeze lazeemu n'atuwa weeks mmeka, tuddeyo tutuule tuteese tulabe ewabadde waliwo obuganye, kuba waliwo obwali buganye nga tulina obuteeseza wamu ffenna. Natugambye tugende tubuteeseze mu State House. Bwe tuba tubutuukiriza ate ekole ki egenda kuyita copyright no. Ne copyright nene ebemedde mu kolido, bakulu baffe basaamu n'abalala bagirwaniridde badde yagaana lwa nsonga abantu badde bakola ki bayomba buyombi. Naye bw'abaawo ebyokuteesa
kitegeeza tutaddewo ground ennungi oleeta points zo nange nendeeta ezange ne tulaba ani asinze ekintu kye nekikola ki nekikolwako. Banesaba twagala nnyo ensi yaffe kubanga ensi yaffe yeri very different ku bantu abagikulembera. Waliwo abaaliwo, waliwo abaliwo, bajja kuvaawo, wabeewo abaddawo. Ate nga abanaddawo oluusi yemmwe abali wano, oba siga oba omwana wo oba kojjaawo oba omuntu gw'oyagala, naye omutemedde otya ekkubo okutuga okuba nga tutandikira wano ne tugenda mu maaso. So